most beautiful, goddess with the voice. Omwana lukanga ekyokulya strawberry. Era nga nkomyewo olunaku olwaleero naye leero nzijjidde mu drama. Nga sina kuba ngenda mu drama olunaku olwaleero njagala mbajjukize bane mwasibye mutya abasuubuzi abalina bizinensi. Omuntu ng'onoonyeza akasente kakubuze bamanire ndaba kulimbye musimama mpa ekyapa ky'ettaka. Numida agambye nti bana ekwata bukwasi smartphone yo genda ku Google Play Store downloading Numida app funa akasimbi ako just funa bufunyi ndagamuntu tewetaga musingo downloading app takamu ebibuuzo bye bakwetaagisa mu ssaawa 24 mukwano jjaba ofunye akasimbi awo wennyini w'otudde ku kyalo kwoli nga tovuddeyo era nga gwasalawo mu nnaku meka zoyagala okuba nga ate kasimbi kano okasasula nnaku 15 nnaku 3 munange 45 days oba ennaku 6 so olunaku olwaleero since it's a Friday tukunayingirako mu drama katono. Allow me welcome Mami Deb. Wow. Olina receipt ku buli kimu? Ku buli kimu. Sijja kulimba. Nti tolina receipt. Otegeeza ki nti olina receipt? Ne makeup gobako ofunako receipt? No, bwe ngamba receipt ennaku zino bwe bagamba nina receipt kitegeeza bwe ngamba nti nasoma nina certificate. Bwe ngamba nti nina business nina trading license nina look like buli kimu ekyo kiri mu mateeka kitambulira mu line. Yeah. Like sijja kutula ono mbagambe ate ndi kino nga tokiri. No, yeah. Kati ndi ku reality show naye ajja kusanga nti abamu boogera ebintu nga si bituufu. Yeah, naye nze ebyange birina receipt. Yeah. How are you, Mami Deb? Sidina tabu. Amanya g'abatuufu bakuyitaani? Deborah, a church, Eriechika Nantongo. Naye, Eriobufombo, Cleve. Yeah, Deborah Cleve. Cleve. Yeah. Cleve. Oh, yes, Cleve. So, is Mr. Cleve watching? Mr. Cleve is on a golf trip. Oh, golf. Azanya golf. Yeah, so, kati wabazanya golf wagenda ne ku trip. Yeah, bakola trip. Yeah. Nga bagenda kola yo kuzanya golf. Bazanya golf. Yeah, kati ina group je bazanya nabo. Bazanya golf emyaka like amyaka 2 kati yeah kati bafuna location anywhere in the world ne bagenda ne bazanya. Tekikutiisa mu nga togenze 99 osanga y'abantu abalala. I'm in China waka. I'm in China. I know receipt. Anyway, muteregadde okumanya Mami Deb. Wakulira wano Uganda wakulira. Nazalibwa Uganda. Ye nava wano myaka nga giri 9. You are 8 years. 9 is 9. You don't know Uganda? I don't know Uganda. Oh please. No, nava wano myaka 9 then nengende UK mbere n'abazadde bange bali UK kubanga nali na senga wange nga yeah for like myaka 2 yeah nasomera UK naye nali nga Uganda nali njagala era nga buli lwe tujje Uganda mu mwaka nga tujje Uganda wakiri week 2 every year. Like ngamujanga mu Christmas or mwajanga mu media. Summer holidays kati mu August. Mu August tao. Yeah. Summer holiday. Kani summer holiday njima. Yati bali tukatoa movie ngotegerera muzima. Yeah, kati awo mu July, August, yeah. Ngare tuje Uganda and then Uganda najagala nnyo. Yeah, baby chasala. Yeah, baby chayagadde. Uganda ayagala ayagala etoke. Nga gwali fumbi. Onyiga matoke. Tuina chef. Yeah. When do you cook for Mwami? Rava nga chef chafumbye tekimusanyusiza then nemufumbira kyemmanyi ekimusanyusa. That is like what? Once in a year? No, kati waliwo ndabanga actually waliwo chef ratajja obanga afunye ekizibu nenfuma. Atasulawo. Yeah. Ajja buli lunaku. Yeah, ajja nafumba.
ezimusanyusa kati nange njagala nzije tegeke ng'engatto zo n'ensawo buli kanaku No, but- nentegeka nemala neŋŋenda nze just nkwameze njagala just million west nanti tuli already ntegeke already abitegeka yeah we have stuff ova mu kyalo ki abazadde wange kasanda Kasanda. eziwomeredde nebambi munyambe eziwomeredde kasanda eziwomeredde kasanda it's in kasanda yeah it's yeah weddira ki neddira nkima ate akabbi akabbiro simanyi why is this feeling like a setup nawe bulijjo bwatebyo tababuuza nga lwaki si olimba kale nange kakubuza ekimu tambula ng'omuganda ndi muganda but we're speaking Luganda yeah because nakulira Uganda nakulira mu Kampala wano wali Kamoocha Uganda ndumanyi bulungi kati nange ndumanyi bulungi wano wabano mwene emyaka 9 nedda but mbadde nkomawo actually ne mu covid nali wano namala omwaka wano mu covid ng'oli weka nga toli ne Mr. Clef no michael tubadde banga tugenda mu myaka ena muli bafumba emyaka 4 no as in relationship Oh, relationship yeah wait sakula naye oh so you've been with Michael for 4 years yeah nina wanalaba mu comment section ng'abantu bagamba comment section ng'abantu Ejja nina kukoza. bingi no byengenda okugamba mu comment section naye si bibi one abantu nga bagamba lwaki wasalawo ofuna omuzungu lwaki tawakomawo n'ofuna black nga munayuganda munno guno lwaki wasalawo ogenda kufuna muzungu ate abantu babikola nnyo naye nafumbirwako omunayuganda yeah like real marriage yeah twakola okukyala okwanjula nembaga ne wedding nenfumba yeah so you're divorced yeah no yeah even Michael's divorced yeah so kyekyagana mbufumba obuli kugambye okufumba kwali kungi nnyo nga tojasobola byatooke kunyiga no sandyagadde kyogerako kubanga I'm happy now and I'm sure naye gyali tali bubi Yeah. kati olina emikwano gigamba obafunira emikwano gy'emizungu kuba kati nzi saawa zino nze okugamba onfunireyo omuzungu naye okunoonya omuntu olwa kala ye setaani ojja kutomera ogenda kunkonvinsinga otya kuba kati nze saawa zino bwe mba nga nkulaba nga gw'oli happy with Michael Yeah. nja kulowooza nti n'abazungu be balina happiness ne ssente kati osobola okugamba omuzungu funayo omuwala omuddugavu kubanga gw'omanyi oli muwala mulungi nedda mbuuza kati engeri gyawe naawe bw'omanyi nti naawe oli muwala mulungi osobola okugamba kubanga nze ndi muwala mulungi nange omuzungu mwagalirayo omuwala omulungi oba okiraba mulungi how physically oba munda nedda everything like the same way gwe bw'olaba nti ndi muwala mulungi nfumba nina empisa because gw'oli bw'otyo tosobola kusuubira nti omuwala omulala omuddugavu naye bw'atyo bajja okuba okiraba engeri abazungu naye baliyo abalina empisa embi so people abantu tebalina kujajinga muntu lwa kuba muzungu oba biki waliyo abazungu nga bali stingi nga tebagaba ssente simanyi naye nze kyemmanyi omwami wange mukama yamukola nga wange simulaba nti oba muzungu simulaba oba nti muto oba mukulu nze omutima gwe mukama yagukola nga gwange kati nze ng'omuwala omuto akyanoonya laavu osobola ku what do you advise me funa omusajja nga mukulu oba omusajja nga muto nga ali myaka gyange funa omusajja nga kweguya nga atya okunyiza nga kwagala nga kukwata ng'ekyatika naye oze Kampala wano bakyaliwo Mami Deb saba gweddawo naye Mami Deb olaba mutugamba nnyo okusaba naye nga namwe mulina ebintu ebirala bye mwakola okufuna abasajja wallahi mukama nga is my witness yeah nze sala zange naza mama wange and mukama by the way nze ndowooza nnyo nti engeri gy'oyisa abantu kubanga obulamu bwange bwonna nosagala nakweteekako mayinja nti ama good person nze njagala nnyo okuyisa abantu mu ngeri gye nandyagadde omuntu okungisaamu kati nali mbeerawo nga ŋŋamba buli nga nkoledde abantu ebintu nga ndaba abantu bwe bafuna emikolo like okwata ssente zo n'oteeka ssente mu mikolo gy'abantu like nga tukula nga tukyali bato like
ng'okolera abantu ebintu naye nga ebibyo bwe bituuka tewali ashowinga up. Yeah, like nga birthday obwetuuka nothing yet ku yaabwe obatwala wanootwala bali but njogera ku bakwano bange ebwebweru nga tukula sagala abantu kunsalako bigambo bya wano so wanatwalirawo mikwano gyo mingi wano kati bwe nalaba nti yinganze abantu naye mukama engeri gye yampa omusajja eyanneerabiza abantu bye batankolera ate vana kubinkolera n'abimpa mu bungi kubanga nze buli kintu kye nali nkoledde omuntu mukama yakinsasula mirundi 10 mu mwami wange so era omuntu bw'aba aliyo ng'agamba nze nkolera abantu kino mukama ye aba akulaba katukoze tukyanafe abasajja otuwayo apartment nga Mr. Michael yakuwadde apartment fumba nga gwe tofumba leda mkwano tokwata tobalina tokewaliwata naye nafumba bwe twali kubanga twasooka kubeera ffenna nga tuli UK nga tubeera nze naye n'omwana wange kati nga nfumba ngera ng'alina abacleaners abajja naye bajjanga ku Friday naye bali bakyala bazungu bakulu nga bw'omugambako leero tukole tulongose fridge akugamba call my manager ekyo tekiri mu gundi yange ngomugamba leero tukole deep ngololeraako nga era nga yamugambe nga ava ku company kyakola kati nga bwe nali e UK nga nkola nga muvaako ngera okeera notwala omwana ku ssomero nofumba breakfast notegeka waka like ngobeera mu mirimu so emirimu nagikola twajja Uganda kuwumula reaction yo yali etya the very first time walaba negative comments eza on your social media nga bana Uganda be bakugambye the first time wa posting ekintu abantu nebakugera any negative comment nadda waka nendaba nti comment zawe zikoze eki wadde waka wasigala nga gwe Mami Deb mukyala Michael tebankyaye sisuze bubi nywedde like tewali kikyuka omuntu asobola okuddayo n'ateekako data n'akwogerako bubi negwe embeerayo tegenda kukyuka wadde bali bakuuzaayo ekintu ekiri fake wanja bali baguuzizaayo ekintu nga kiri fake e Uganda yes no togulangako fake Mami Deb e Uganda no nganguze nate ebintu ebisinga sibigula na wano bishipingibwa mama kati batuguze nga tonga ziri fake nga ka Jordan kali bwe kati ekibite mu shopping ku buji mujayiga era bajja bibaguza ku buji oyinayo biri original nze ngenda nembaletera ebintu ebirungi mwe mwaga nze mbagambye webiri Mami Deb oli wa bbeeyi siri wa bbeeyi ekyo bambi babalimba by the way nze bwe ngenda ne supporting abantu mu kizimbe mwenkola bansinga ebbeeyi ate abantu tebakimanye sikulimba abantu bantyako balooza bulozi nti nseera naye siseera kati nze nzijeddi gwe lwosazeewo njagala lwonaabeerayo sagala ngenda enkyalo lwakumeka ne Mami Deb nzagenda osula mu gundi ngamba nti mande mbeerawo obudde bwe buti ne bwe buti neera neenonseera ngenda kukoma wano bagambe Mami Deb yansedde sisobola kuseera ogenda kutuuka eri kankubuulire buli ajja ku buji kyasooka ogamba kale bulijjo ndooza museera temuntya tetukutya when was the last time you went downtown eri mu wino omanyiyo wansi eri ku mini price ekibi ebintwalayo bikyambuze naye lwe ndibifuna ngenda gendayo it's the first thing on my list nze nkuwe nkuwe kinakutwala eri wansi eri waliyo gym ku gundi ya hamu nina gym awaka nkugambye ebintwalayo bye bimbuze kati who is your favorite artist so far in Uganda Lydia Jasmine and she has a new album out mugenda muginoonya yeah no she's amazing I know nti omulungi afaanana bulungi ayina eddoboozi ddungi and she's a nice person omuntu bw'aba togendeyo nze bwe mba nsazeewo kusupportinga bw'ogamba tugende wano ne batugenda mu ntaana ngenda neningizayo wakiri nomala novaayo bwebeera ntaana olingizayo bulingiza no but I'm just saying bwe mba nsazeewo kusupportinga I'll go anywhere yeah bodo gikozesako ddi
omanyi ku accident zempulidde nawulira nti boda zisula abantu bambi Yeah. nze nga sinafuna ku accident ngakozesa boda Mami Deb ekyo kisa kya mukama bwe toyagala kugezesa nedda mukama nze bwe yandaga nti awo ekisa bwe kikoma so you cannot even risk using a boda even if you're late nedda ekibinze nkwata obudde ate omanayo kyekinemesa boda kuba nze bwe baŋŋamba ssaawa 3 ssaawa 12 nja kuba ndi bweru kati ng'ate kyekininyisa boda nga nkwata obudde okiraba regardless of you coming out nogamba Michael yakuwasa you a married woman wafunyeko ku basajja bakwana omanyi sikwanika naye nga tufuna nga omuntu akugamba nti nonkwagala nedda nze abantu bwe bantunuulira ndi mukazi ali awo ayagala bbaawe ate ntijja kati ontandikeko otya niba nitesobola kujja nga nina sente nyingi ezisinga Michael ate sente ze zantwale wa Michael totandika nedda kyokka Michael wali mwagadde nga talina sente nga tasobola kugulira eyo emotoka gyakagulira kati olina Mercedes Benz meka kati ekituufu kiri nti waliwo omusajja gwe nali mmanyi nga sinnabeera na Michael ng'ate this is in UK ng'ate aba musinza sente ng'ate twalina emyaka gye gimaawo nga vibe zikwatagana yali muddugavu he was from France naye abaddugavu abaddugavu tewali we tutali naye ng'empisa ze zali mbi actually teyali muntu mubi naye nzijukira bwe nasalawo okuweereza omwana wange Uganda mbeere nga ndi focus ku mulimu yagamba muweereze ng'ate omusajja oyo ku sente zaalina yandibaddemu n'ekisa okuba ng'agamba kati waliwawo bagita batya grey area kati grey area wategeeza kaki red flag crossfire like ono bwe yali afuluma ngo nayingira awo makati awo bagita grey area kati Michael nga tandise okujja nga tutandise okwogera ne Michael kati nga Michael agamba omwana wate asobola otya okuba Uganda ng'oli wano kati ebyo byowulira enagamba omwana muleke Uganda onagamba muleete wano tubeere wano onagamba lwaki okola lwaki obona onagamba wamakola kati ono wadde yali alina sente ono yali alina ekisa ogenda n'owekisa kati Mami Deb nze kankugambe gwe lwakuba nti just kisa kya Mukama nze sijja kusobola nja kugenda n'owa sente nedda owa sente ate kankusese oyo gwolooza nti olowooza omusajja okubona sente ziba zizzo oyo yalina oyo bwogamba nti kaŋŋende n'owa sente tufuna ogenda w'ekisa oyo wa sente ojja zitunulira butunulizi nga zimufaanana bufaananyi naye gwe nga tajja zikuwa gweddaawo nedda olina okugenda n'omuntu nga ajja kufaako let me tell you nze wakiri mbeera n'omuntu ng'alina ekisa alina okwagala nga talina sente nedda so okuba na muntu nga si mukozi kubanga nze ndi mukozi sikubuzaawuzizza va ku ssente waliwo okubeera n'omuntu gogamba tujja kukola bebi tujja kukola osobola okubeera n'omusajja gojja gamba kasita alina ssente naye nga oziwulira omusajja okubeera ne ssente teziba naye mpozi ng'owasizza omuntu nga ye alina ekisa ng'alaba nga ekikye kiba kikyo nga tetolina namusaba esimu ya Mami Michael gikeberako nali njikebera paka bwe nategeera nti nze amala obudde bwange yakebere iyo nga tasobola naye nze ne bwe mbeera oba mu kinaabiro asobola okukwata essimu yange bwevuga oba message asobola okunsomera message nange the same like we're so open nsobola omugamba gunda akubidde akugambye bwati era munaye oli ku kisa kya Mukama olaba essaala nzikeberamu oluusi n'oluusi nze nzikebera kulaba nti njaga kumanya kati bantu abamusabasaba abusabiriza abamwesembereza nera si bawala tebasobola kuba wala
babeda kuba n'abasajja abamuwa deal ng'omugamba baby oyo blocking actually sinamugamba nze mbe blockingira kati eno ogunti yakukyusa bulamu bwo waka ne baana bo bazadde bo reality show etwabucha collab actually it's the same thing as living your life but okubanga otuli camera ways but it's the same thing no ngamba like bazadde bo kuyomba nti obulamu bwo butadde out there your husband no walo bagamba racho bagamba too much but then walo daddy rabera nagamba rachabo oda no kayana n'abawala nga they've not lived half the life because daddy atuwa life enungi twakulanga you know we travel nga you know actually daddy wange yayogeranga ekintu nagamba njagala abantu babere nga bamanyi nti oyo muwala wa Setumba oyo muwala wa Setumba nga tewali daddy kyatatuwa nga tuwa you know era twakulanga era kati daddy abera gamba rachokana nabola why are you proving a point to you know bane mboze Mami Deb bane impamvu neza ko sibule bana Uganda ku 21 questions kubanga po obodi 21 questions mwebale kulaba show mwebale kubera nono mwala omulungi mujje musupporting edduka lyange. Ladies and gentlemen, bane mubere bulungi, have yourselves a lovely weekend. Don't forget to download Numida bane mufunaka simbi tewetaga musingo nagumu bagenda ko bakuwa sente mpitiri bate musawa 24 zoka mbagala nnyo Evelyn Mark. Have yourselves a lovely weekend.